Beyond the newsroom, where untold story is revealed. If you are neutral in a situation of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mice will not appreciate your neutrality. Inti bw'osalawo okugamba nti goli nampawengwa oli masekati wakati wabo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. wakati wabo abanyigirizibwa n'abanyigiriza ekyo kiba kiyoleka lwatu nti osazeewo okubeera ng'odda ku ludda lw'abanyigiriza era oba omu ku abo abanyigiriza abalala. Singa enjovu ekkata ekigere kyayo n'ekirinnya ku kamese mwanatu akamese tegagenda kwagala nnyo bwakubeera nga tolina ludda lwo nga gwe bw'ogamba nti yo neutral, wabula kajja lowooza oli kitundutundu ku abo abagenda maaso n'okukanyigiriza. Ebigambo ebyo byayogerwa omukulu amanyikiddwa nga Desmond Tutu. Desmond Tutu ono y'omu ku abo abasajja abayivu era betuyinza okwogerako abalwanyirizi b'eddembe ng'ebitabo byabwe bingi ebiwandiikiddwa ne courts nnyingi mu nsi muno ba politician oba ba leaders ab'enjawulo be bagenda maaso n'okuba nga bakulembera era nga ebigambo bye bimu kwe batambulira oba oliawo ebibaluŋŋamya mu makubo amatuufu. Lwaki mpisa eyo olunaku olwaleero mu nsonga eziringa bwe ziti? Omanyi baatunyumizanga emboozi nti obukadde bwali busatu mu nnyumba akamu ne kaliibwa ekisolo bwe kyajja baaleka tebaggaddeewo ne kagamba nti basooka kwesiga galawo nti galawo gwe galawo nti sijja kuggalawo akamu ne kaba kakwata ekisolo ne kitwala bwe kyadda ne kinona akookubiri kyagamba kitya akasigala nga kagamba mutwale mpola mpola toyisa mu kiryo kyange mwana ttu olw'obusiru era tekaggalawo bwe kyamala okulya akookubiri ne kidda ne kinona ne kano ne kikalya ne kikatuwala. Eyo nno ye gavumenti yaffe era be bantu oba oliawo oluusi ababa batukulembera bwe baleeta etteeka lino nga mugamba eryo lyabyabufuzi banyigiriza bali bwe babaako gwe bakutte gwe bakuba gwe batemudde oyo naafa ne mugamba nti mwe lwaki mugenda mu byobufuzi lwaki mwogera ku byobufuzi ne bwe bituuka nga bikutte ku mmwe ate ne muleekaana nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero bwe waliwo etteeka erimanyikiddwako obulungi ng'erya bill gye bali mu kuleeta ya Protection of Sovereignty bill ereese n'esiguukulula ebikonge byonna ne bivaayo. Olunaku olwaleero Interreligious Council ebadde mu Parliament ng'ewa endowooza yaayo ku tteeka lino erireetebwa era Dr. Joseph Sserwada yaavuddeyo ne bakiwakanyiza ddala ne bagamba tebagenda kukkiriza bago lino kubanga liyita. Omanye ensonga lwaki tebakkiriza bago lino libe nga liyita? Gobadde okimanyi nti amakanisa gaabwe n'emizikiti n'ebirala balina we baliira mu nsonga zino ye abaffe bo bano be bamenyedde amayumba olowooza mu kumenya amayumba oba obudaala bwabwe ndabyeko minisita omu ng'agamba amakanisa g'abalokole agali ku kkubo bagenda kubeera nga bagamenya golowooza banaalondeba mu nti lino lyawa FDC wanuupu oba NRM bagenda bamenya kyenkanyi. Ekitegeeza etteeka bw'olireka ne liyita nga libaddeko bye baafekitinga mwanattu mwenna kibanyigiririza wamu. Kaakati okusirika kwammwe yesaawa kusobole okuba nga kuba affectinga because you decided to be on the same side with the
oppressor. Nze Deni akuweereza tuli ku mukutu gwa Beyond the Newsroom. Wano nno wenkusabira n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Video soko jimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuke ku buli sekinuma asobola okuba ng'agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe atulaba nga gwe murundi gwe ogusookedde ddala ku Beyond the Newsroom. Njagala okukusaba video eno ogimpereka like. Bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuke ku buli sekinuma asobola okuba nga ate agifuna. Bw'anaaba agifunye ojja ba onkoledde ekyo ekisingira ddala okuba eky'omuwendo. Nze Deni aliwo okuweereza nkujjukiza nti omukutu gwa Deni exclusive nagwo weegulira wansi mu comment section nkuteereddewo link gitappingemu ke kutwala butereevu nnyo nnyini ddala ku nsonga nga bwe ziri. Njagala nkuwe videos neno bbiri then ate tusaba okulule enkulu y'olunaku olwaleero. Njagala sooka nakuwa video zino amafuta ebbeeyi y'amafuta okulinnya mwana tu kikyali kituuza. Sooka owulirize ku story eno katini nnyo nnyini ddala bw'oti tweyongereyo. Gavumenti erabudde nga ebbeeyi y'amafuta bw'egenda okulinnya akadde konna singa amafuta amajja gatandika okutuuka mu ggwanga. Okusinziira ku minisita ow'ebyobugagga eby'ensibo Ruth Nankabirwa, amafuta ge tukaaba nti galinnye ebbeeyi geego agaasuubulwa ng'olutalo lwa Iran terunnaba kutandika, kale singa nga tutandika okukozesa ku gaasuubulwa ebbeeyi ya kusukkako bwe tugirabira olwaleero. Kyokka ono atubuulidde nga gavumenti bw'egenda okukangavvula abatunda amafuta ku buseere kyokka nga abagasuubula bo ku bbeeyi ya wansi. Omusasi waffe abirina era kayongere okubitunnyonnyola. Omwaka guno oluvannyuma lw'olutalo wakati wa America, Israel ne Iran okubalukawo ebintu bingi ebyakosebwa omuli ebyenfuna okugootana nga kino kyaviirako amafuta okutandika okufuuka otufuta mu mawanga agagagula mu kyondo kya Buwalabu nga ne Uganda mw'ogitwalidde. Kyategerekeka ng'omutawaana gwonna gwava ku kya Iran okuziba akagolomolo ka Hormuz omuyita amaato agatambuza amafuta okugatuusa mu mawanga naddala aga Afrika. Newankubadde nga gwali gutyo, gavumenti enfunda nnyingi evuddeyo netegeeza nti mu ggwanga amafuta mwegali kale nga bannayuganda tebagwana kweraliikirira. Kyokka newankubadde guli gutyo, amafuta ku masundiro ag'enjawulo gazze galinnya nga n'agamu ku masundiro gatandise n'okukala ekireeseewo akatigusa nsolima mu bannayuganda. Kati leero wabadde ayogera ne bannamawulire, minisita w'ebyobugagga eby'ensibo Ruth Nankabirwa abuulidde eggwanga nti Uganda amafuta ekyalina agamala era nga tewali nsonga yonna erina kubeeraliikiriza bannayuganda. Yuno kwe tukakasa nti pulaani yaabwe gye baakola amafuta agabadde gayingira okusinziira bwe tugeetaaga era nga ne mwezi guno ogwokutaano okutuuka mu makati g'ogwomukaaga tumaze okukola pulaani eyingiza miliyoni 163 eza petroli wano mu ggwanga, miliyoni 2 eza diesel liters eza diesel wano mu Uganda, miliyoni 22 n'obutundutundu 4 amafuta g'ennyonyi wano mu Uganda. Ekyo nga kijja tutambuzaako ennaku nga 67 kumpi katugambe nti emyezi 2 nga tuli bulungi. Ono agamba nti amasundiro ge tulaba agakalizza obuzibu tebuba bwa bbula ly'amafuta mu ggwanga wabula go gennyini engeri gye gaddukanyizibwamu. N'olwekyo bannayuganda bakimanye ti amafuta gano okuteekawo ebbula lyago kati n'otuuka ku petrol station. Emboozi katugikomye awo. Omanyi bwe baali mu parliament yoba yali Ssenyonyi oyo yali araisinze ensonga ya bbeeyi y'amafuta okulinnya. Speaker yabagamba nti ne bwe batabyogerako kuba nabo bali affected and they are the one of those who owns petrol stations. Era n'agamba nti ye ne Honorable is it Nandara Mafabi, they own a petrol station. Ekitegeeza nti njagala okutegeeza munnayuganda nti buli bbeeyi y'ekintu bw'erinnya omusuubuzi si yafiirwa wabula gwe final consumer gwafiirwa kubanga bbeeyi eyo yonna omusolo gwonna bagwongerako gwe. Gw'ogamba otya nti bbeeyi y'amafuta yeeyongedde ng'olaba akati abagakabaddewo kyokka n'ogwongerako omusolo gwa siringi 3 biramba ku buli liita. Bw'okwata siringi 3 biramba essa y'olunaku olwaleero petrol station ezimu zitunda amafuta siringi 5,999. That is 60,000 per litre. Ekitegeeza omutwalo gumu tegukyasobola kukuwa liters 2 ez'amafuta. It's 1.75 liters. Awo Uganda tulagawa. Njagala nkuwa ebigambo bino biwulirize. Abantu beebuuza
nayagadde bino olwaleero eyali vice president Bukenya yeebuuza, Captain Babu yeebuuza, Nadduli eryeruweere eri yeebuuza. Abantu bali mu kwebuuza bibuuzo. Omwana wange yafa ki? Omwana wange yafa ki? Abasajja abakulu abo n'abalala bangi basula bakaaba ngeno tusenda emirembe. Emirembe tegiriwo ng'abantu bakaaba. Abantu basula bakaaba. Nadduli akaaba. Babu akaaba. Mama Segirinya akaaba. Mama Warita akaaba. Mama wa Franka Senteza akaaba. Famire ya Kibalama yonna ekaaba paka nnyina ne kitaawe ne mukyala we dwe bakkiridde ezira kumwa bakaaba. Omusumba ono obubulizo ono mujjukire erinnya lye linvudde mu mutwe naye ono eyabuulira mu kufa kwa mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro ku Lutikko wali zitina mirembe. Yes. Agamba ebibuuzo bingi mu mitima gy'Abannayuganda naye ansa ntono. Ani alina okunnyonnyola era ani alina okuddamu answers ez'ebibuuzo bino byonna ebibuuzibwa. Inno ye akitapuse mu ngeri egamba nti when people are crying there is no peace. Whenever the public is crying there is no peace. Then what could be the solution? Ekyokuddamu kyandibadde ki eri amaziga gano eri Bannayuganda abali mu kubeera nga bakaaba amaziga? Nange nga bwembuuza nga nawe bwe weebuuza nange bwe neebuuza n'oli bwe yeebuuza mpaawo n'omu ku ffe amanyi kyakuddako era amanyi ki kiyinza kuddako. Biki ebigenze mu maaso n'okubanga bitambula olwaleero Interreligious Council kasooka enkwesserwadda mu Parliament nga bwabadde. Considering where the country is, since we've just gone through a polarizing exercise, elections, we as religious leaders feel that the efforts of key institutions like Parliament should be focused on building bridges, nurturing harmony. We are therefore troubled that we are focusing on a bill like this, which will further destabilize and unsettle communities. It is therefore our considered view and also the expectations of the population that there are more pressing issues affecting them that should be preoccupying your and our time and resources to address. I say all this for God and my country. And I thank you, Chair. Sserwada mu kwogera eri Parliament olunaku olwaleero akakiiko ka Interreligious Council kagenze maaso n'okubanga katuula mu Parliament yokuwa endowooza yaako okuteeka lino eno erya Protection of Sovereignty a Bill 2026 eryo lye bali mu kuvuga speedi okulaba nga baliggusa nga Parliament ye 11 tennaba kubeera ng'ate munnange ebikkibwako. Era Sserwada n'agamba nti kyannaku nnyo nnyini ddala okulaba nga baleeta amateeka agafaananako bwe gati nga twakava mu kalulu ak'ekikukujju era akalulu akabadde oba oliawo akakanaayo kyani eri buli munnansi. N'agamba nti mu kaseera nga kano ebitongole nga Parliament n'ebirala byandibadde mu kaseera ak'okubeera nga bakumaakuma bannansi awamu okulaba nga baziba ebituli ebyo nno ebyabotolwa akalulu oba eri ebyetaagenda bulungi mu kalulu. Kyokka wabula kyannaku nti baleesa amateeka ate agongere okubeera nga gasaaba oba oliawo kamulali mu bbwa. Kyenyinza okuba nga ŋŋamba nti kuno kuliŋŋanga kubeera nga ate ofumita kiti mu kiwundu. Kaakati ebyo byonna Sserwadda agamba bandibadde basooka okubitunuulira ne batatunuulira birala biki biyinza ttabangula bannansi kutuuka ku nsonga ey'okubeera nga batuuka mu kwekyawa. Nnyinza okugamba nti Sserwadda
abadde on point naye ekibuuzo kiri nti bano abaami lwaki bavaayo ku nsonga oba oliawo oluusi nga nabo bennyini ziba affectinga wabula ate bwe batuuka ku bikwata ku bannansi ne beesuulirayo ogwa naggamba nakugambyeko nti bano abaami basirise ebbanga ddene Bobi Wine abadde abagugumula bagenda ne balaba mukyalawo olwavaawo n'alumbibwa naye empaawo n'omu yavaayo kubanga ate ayimusa ddoboozi lye awo nno ne kireetawo ko controversies nyingi ng'ogamba else they work for the state if not so some of them might be security operatives era nga baali bazekketta we balinga n'omu ku bajulizi eyattibwa mubuuza gwani nti bazekketta one. Anyway, I don't want to dive into that right now, but let me give you the second video of Dr. Joseph Sserwada. Let me hit it. Given the above reasons, the Inter-Religious Council of Uganda rejects the bill in its current form due to the possible constitutional violations, including the possibility of the bill. Honorable colleagues, you know how we do it. Thank you. Okay. Please go on. You are protected. I need to read that sentence again. Please read it. I'm going to read it again because was that an interruption or? No. Please go on. Okay. Chairperson and honorable members, given the above reasons, the Inter-Religious Council of Uganda rejects the bill in its current form due to the possible constitutional violations, including the possibility of the bill shrinking civic space, endangering both civil, religious, and political rights, while creating legal conflict with the existing financial regulations as highlighted. Dr. Joseph Sserwada mu kiwandiiko ky'asomye era nga ye yeewomyemu omutwe okulembera banne bana Inter-Religious Council bagamba nti n'olw'ensonga ezo zibagenze maaso n'okuba nga bawa bo bawakanyizza etteeka lino erimanyikiddwa ng'erya sovereignty Protection of Sovereignty Bill 2026 era nga bo bagamba nti lino mwanattu lirinnyirira eddembe eryabwe nga bannaddiini mu ngeri emu oba endala eddembe ly'abannabyabufuzi oba ebyobufuzi then kwoteeka eddembe ly'abannayuganda so tebayinza kubeera nga beekwenyakwenya kubanga basindiikiriza ekiteeka ekifaanana bwe kityo okubeera nga kiyita gwe yabuuza ebibuuzo lwaki bannaddiini bafuddeyo nnyo bannaddiini be bamu ku abo abantu ababadde basinga okufuna ssente nga bava ebweru on record Airtel ne MTN one day bayemulugunyako era nga bagamba nti Pastor Tom Mugerwa wane mutundwe buli lunaku afuna miliyoni ezisoba 10 eziyita ku line z'essimu naye nga bazisindika be baana abali ebweru be baana abali ku kyeyo be baana abali eri ekitegeeza bwokera ku makya nti omuntu afuna miliyoni 10 let's assume ku zombi 2 afuna miliyoni 10 buli lunaku 100 million okumala ennaku 3 kitegeeza aba afunye sente kankuba anyway let me get a calculator here oba mumbalire kawo mangu nti omuntu afuna miliyoni 10 100 million per day times 30 days abamu billions 3 nambirira kakati omuntu afaananako ko bwatyo tayinza kuganya kubeera nga olinnya mu mugaati gwe tolaba basajja bano kuvaayo na bitoji kubanga boogera ku nsonga eno naye nabo ebakwatako in one way or the other. Part 2 abasumba n'abalala bannaddiini be basinga okubeera ne charity organizations ennyingi ze tuyinza okuyita NGOs be balina zi orphanage n'ebirala ebiringa bwe bityo well and good cause ziyambyeko ku society okubeera nga zinacharinga abaana abatalina baasirizi oba oliawo n'abo abatalina busobozi bumala ne bambi ne babaweerera. I may say I'm one of the beneficiaries ba zi orphanages bwezityo cause if non so ndowooza Sandi baddewoko era sandi so de kuweereza kino or else maybe God would have provided in one way or the other but likely enough I was helped and nurtured by one of the orphanage ye kanisa so ekyo nno nze nekyebaliza Katonda kati olunaku olwaleero yo gavumenti yaffe eyitasaasira ekulaga nti naawe obukuba eyagala ebuzibe singa mutegeera mwenna
mwandibadde nga kati musaba kansooke mmala okufuna wano ku Imam Kasozi akubuulira etteeka lino kye litegeeza. Wulira. Njagala obeereyo olowooze. Muganda wo yagenda ebweru gy'awangaalira. Afunye ssente ze ziwera ayagala kuwa zaka. Oba kitaawo omulwadde waali n'akuweereza ssente gwazifunye ne bagamba nti gwe imaamu bamumanyi bulungi mulimo guno okukunga abantu bajjanjaba abantu. Juzi tujjanjabye Dr. Kimala oyo yali mukozi wa gavumenti musawo mukugu naye twamusondera ab'ebweru baatuwa ssente. Professor Basimba mumanyi twasonda ssente nga ziba bweru ne mujjanjaba. Omugenzi Honorable Kyanjo n'abantu abalala bangi. Ekirala okuteekawo ekkomo erigamba nti nno tulina okukoma ku siringi emiliyoni 4 omwaka. Njabawayo ebifaananyi 2 byokka. Wenjogerera nammwe bw'oba oli Kayunga ogendeko mu ddwaliro ly'e Kayunga Referral Hospital waliwo waadi empya nnene ekimu ku bitongole byaffe bye bizimba ng'essente batuwadde empe essente ezo zisukka mu miliyoni 4. Singa twagenda nti tutambulire mu kusooka okusaba olukusa n'ebirala woodi eyo teyali baddewo. Mwenna abamanyi e Kayunga mumanyi nti abantu abasikoseeru babadde babajjanjabira awo mu lukuubo. Era bw'ogendayo ojja kusanga nga minisita ne PS basimba akapande aka woodi eyo kabadde kamazewo emyaka 3 nga tekakola ekizimbe ekiriwo kyetusuubira okuggulawo mu mwezi guno ogujja. Ndibayita nno abamawulire mbewo mulabe tukitaddemu si kizimbe kyokka n'ebigenda okukolamu byonna bisukka mu ssente zino. N'olwekyo kino si kituufu. Ekisembayo okuddira abo basabotaginga oba bakotogera Uganda. Ebyo bye bituleetedde okujjano. Tusabye eki? Tusabye nti etteeka lino teritambula era likomaawo. Era ekimu kyewunyisizza n'ekibuuzo ekyo nkibuuzizeeyo kwe kugamba nti paalamenti eno esigazizza ennaku we baleetera mu paalamenti yali esigazizza ennaku 23 kati esigazizza ennaku 15. Etteeka lirina abantu bangi abalina ebirowoozo bingi bye baleeta. Lwaki bali mu bwangu? Ekyo kyova olaba nti oluusi mugenda ne mugamba nti babagulirira. Kinnuma nnyo okulaba omubaka nga wa paalamenti ne bamugamba nti bamuguliridde. Kinnuma neŋŋamba nti Imam Kasozi n'abantu b'empangala nabo n'okutegeera kwaffe twaddira omuntu gwe tulowooza nti agenda ateeseza eggwanga ate bagamba nti muli wanguzi olw'okuba bamutiipinze. N'olwekyo tubadde tusaba etteeka lino likomaawo. Neyanziza Imam Kasozi akugiddeyo ekifaananyi ekituufu kiwandyetazze okubeera ng'omanya era singa oba oli Munnayuganda alumirirwa eggwanga lyo otegeera butegeezi. By the way bano abaami nno baleese ne kali okukola mbu zino run zibikoze bitya nga bulaba Kabaka birthday run nti Kabaka alina sooka ofuna olukusa olumukkiriza okwogera ku Mukenenya n'okudduka omulwanirira. Ebintu bingi ebibadde bikolebwa naye nga bikolebwa mu nsimbi ez'abamuva Bulaaya. Era mikwano gyaffe mingi ffe egize oli nakuga Edeni kankuwerezeyo ko wano eno ku history eko. Edeni kankuwerezeyo ko wano ku dola nga ebitaano bikumala nadda kankuwa 10. Kankuweyo ko kasente kano kakuyambe-yambeko mirimu egyo gyogenda maaso n'okubanga okola. So kakati bo bano abaami bakugamba era nga bakutegeeza ekigambo kimu kyokka nti awo oba oli mumenyi w'amateeka era ali mu kuseketerera gavumenti okulaba nga ogijjako. Sserwada biki byayogedde wano oluvannyuma lw'okubeera nga afuluma. Wuliriza. Bw'oliwuliriza liyodde obuteeka obutonotono obuli mu mateeka ag'enjawulo ne bwagala okwekolawo ng'etteeka eriwedde naye nga byonna bye boogerako biriwo naye nga birina awalala. Ekyokulabirako tulina etteeka erya NGO, tulina etteeka erya financial erya FIA, financial intelligence, tulina etteeka amateeka amalala mangi nnyo tugababuulidde mugawulidde. Kati amateeka gano gonna
bagenzi balondalondayo obuwayiro ne bagattagatta kati tubagamba temuleeta ppya liri mulireke timulyetaaga. Ekyokubiri etteeka kuliwuliriza ekirireesezza kulinga ndowooza kukwata babbi n'abanyaziina bw'owuliriza naye ate ligenda lisala mpolampola nga ligenda liyingirira ate ennyingiza y'abantu ngate wano emabegako myaka teginawera 2 abamu ku mwali mukyalina bato. Etteeka lyayisibwa n'eggwanga ne likkirizibwa okukolagana n'amawanga amalala. Abaana baffe abato bagende mu mawanga ago bakole kasente bafune kasente akawerako balabirire famirizi zaabwe n'obulala balabe obulamu obulala obutali mu nsi yaabwe. Ekyo kibadde kikola era ng'abaana abo bagenda wabeerawo ekibabaddeko tujulira etteeka eryabatwala oba mwe bagendera kati eryo liringa ate nalyo libagenda okutta kubanga bwe mbanga ngenda e Bulaaya sente mutabani wange oba muwala wange ali eyo n'akola ng'ate ensimbi zakola tezigasaka kigasa ki? Tulabanga eryagala okwogera n'abantu abanene dola emitwalo 10-15 miliyoni 4-5 naye ligenda likampolampola mu kuwandiika ne lituuka ne kasente ke bayita $100. Awo wali obuzibu. Ekirala ligenderera okutaasa kibayita sovereignty. Eggwanga okubanga lyetongodde nga likola ebyalyo ng'eggwanga ne bwe litabala amateeka ekiremye abantu bano okukola kwe kusomesa paalamenti eremeddwa okusomesa abantu baayo. Muddeeyo musomese patriotism, muddeeyo musomese nationalism, abantu mbayigiriza okwagala eggwanga lyabwe. Muli baagazi mulikolemu ebintu ebigambisa omuntu sina kintwala gindi Uganda emmala naye buli gwowa chance okuva e Uganda adduka buddusi. Buli gwowa chance n'omugaa nti nkwadde ka chance jangu agenda bugenzi kubanga eggwanga kumpi bano abali mu paalamenti balitutamiza eggwanga balitamizza abantu. Ffe abaliremeddemu tulemiddewo lwakuba tuli mumya mutwe tuli bitwe kuba naye abantu banyiivu kakati ate bw'oleeta ekintu bwekiti balengera n'ekikumi kyembadde ngenda okukola nakyo bakyagala ate bakiringiriza n'ogenda ng'oyingira eno ddeeri buli muntu tewaliwo gye batagenze. Wow, eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo ke bakutte ewali muwogo bonna bavuddeyo era ebigambo byabwe bikaawo mpaawo kigambo kya muntu na kimu kiwoomu. Well and good. Ffenna abamu tubaawo tugamba kyekyo. Yes, Kyagulanyi gy'oli squeeze, push it harder and harder such that we can at least gain something from it. Bw'okeera ku makya n'olaba ng'abasumba nga Sserwada bavaayo okwogera ku nsonga zino obiwulidde bulungi kuba bibadde mu lulimi Luganda. Ekyamazima amatuufu lino etteeka bw'olitunulira n'olisoma teririna bulungi bwalyo yadde akamunaaka. Gwakeera ku makya n'ogamba tebinkwatako oba musiru ng'eyalowooza nti olutalo lwa Iran terukwatako n'Amerika. Bwe baagenda ne bakuba omukutu ogumu kwejo egitambuza amafuta nkulayirira okuva mu mwezi ogw'omunaana paka mu mwezi ng'ogwokutaano next year if not ogw'omukaaga mu financial year endala ogenda kukaaba n'ebbeeyi y'ebintu. Si eno gavumenti enyonyonta ng'olwedde nammwe mukimanyi nti mulina amafuta gava wanene Hoima gemukoma ne bagatwala e TZ. Mmwe mwandibadde musinga okuba n'amafuta agalayisibwa nene ku katale aka East Africa. Ne mmwe mulowooza lwaki? Ebyo byonna temubiraba temutunulako. Munnyumira ate era munsesa sometimes nsekawokko busesi. Kati bino Sserwada akunnyonnyodde naga bw'obitunuulira izolowooza boogera ku bantu ba miliyoni za $. Nereka paka ku mitwa ku $100. $100 ezoogerwako gye mitwalo 36. 36 nga mu nga mitwalo 36 n'obusente obutini obugwamu awo tegiwera yadde 37. Okuzifuna ng'olina okgenda ewa minisita wa finance asooka kuwa olukusa oyo yaani tuwe ekifaananyi kye tuwe ayinagamu nti ye afaanana atya akola mulimu ki era sente zibakuwadde ogenda zikozesa otya. Oh wow, batadde omusolo mu buli kanyomero.
buli kimu bakikutte kiri mu ngalo zaabwe bweziti. Ekibuuzo kiri nti mugenda kuddukira wa? Gwe bw'oba tosobola kuraisinga ddoboozi ly'okugamba mubaka wo temutuyisiza tteeka lino, dda ku maviivi g'osabe. Abamu abamuloga mumanyi. Do whatever you can. Okitegedde kubanga lino etteeka ojaga obo bloga badde batuleekaanira nnyo era dde nyokola bino mutuleekaanira nnyo namwe kabazi batemeko kasita muzifuna mufuna $, namwe muleme zifuna tulabe mwe mwatukozesanga ku media houses byammwe nga temutusasula ate ne tuyiya any other way to live ate nayo muguse. Kati munnansi mumunyigiriza Sserwada bagambye nti banyigiriza bannansi okutuuka okulaba ng'oli bw'omuwa akakutu wafulumira eggwanga yeebaza bwebaza. Muteekeewo ebyo ebisikiriza bannansi okulaba nga tebeegomba nafuluma ggwanga lyabwe kubeera nga bagenda bunaayira ku kyombo kya Buwarabu Bulaaya kukuba kyeyo na kufiirayo na kulwala ndwadde za bulamu bwabwe bwonna. Mubategekere eggwanga eddungi eryegombesa era erisaanidde buli munnansi okubeeramu era ng'alyeyagaliramu alifuniremu afune ekyokulya ekyokunywa n'abaana be basome babe bulungi obulabe bwe banaagenda maaso n'okubeera nga bakola ebyo ebikuyugumya. Ku lwa Katonda n'ensi yange nze Deni okubanga nkuweereza emboozi zino okuva gye twatandikidde okutuuka wano. Banywanyi munzikirize nsooke neebaze abo bonna abatugoberedde okuviira ddala mu mwaka gwa 2024 mwezi gwali gwa kutaano gwakuna I think it was 28th of April 2024. Thanks for following us. Thanks for making us great. And we hope to be more great and greater. I think sky is the limit. But all in all, we appreciate you. And tusaba Mukama atukkirize tusigale okuba nga ate tubaweereza. Buli omu akomentinga awa video yaffe no like na buli kimu kyokola oba okoze kyamaanyi okubeezaawo mukutu ogumanyikiddwa nga ogwa Beyond the Newsroom. Munzikirize mbate. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.